Lamulirako eggombolola ya Mutuba n'Entebbe Lunnyo, Dennis Mpanga akulembeddemu abantu ba Ssaabasajja mu ggombolola eno okukiika embuga mu nteekateeka y'Amakula okujjuza emmere za Ssaabasajja ebyokulya. Omulangira Daudi Chwa bwabadde atikkula Amakula ayongedde okulabula abantu ku bulabe bwa Mukenenya n'abasaba okwewala obulwadde buno nga beekuuma kussa n'okukuza abaana obulungi. Tusaba twekuuma obulwadde bwa Mukenenya nga tugenda mu ggandaalo ly'ennaku enkulu. Era tufeeyo nnyo eri abaana abato nga Kabaka bw'atulambye. Omulangira Jonathan Muteesa yeebazizza Bannabusiro olw'okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe ate ne bafaayo okubutuukiriza. Nsanyuse okuba nti abantu b'Entebbe muli b'amaanyi bwe nti okuba nti betuwadde amakula bwe gati bwe gatuuka muno gafuuka amakula n'obumu bwe mulina unity ekola kinene mu ggwanga lyaffe wano Uganda. Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka omukungu Moses Lutu asabye abagoba b'ebidduka okuvuga n'obuvunaanyizibwa okutaasa obulamu bw'abantu naddala mu ggandaalo lye twolekedde. Ne bannyabo tugenda mu nnaku enkulu zino tusaba be muvuga n'abatuvuga mutuvuge bulungi temutuvugisa bimama. Ennaku enkulu zino ziggwawo luba lunaku lumu oba mmeka naye n'osaanyaawo obulamu bwa banno ng'oli mu kutiguka. Tubasaba abavuga ebidduka bavuge n'obwegendereza. Omumyuka owookubiri owa Ssebwana Vincent Kayongo asibiridde abantu ba Kabaka entanda okwongera amaanyi mu kunnyikiza enteekateeka z'Obwakabaka mu bantu Buganda eyongere okuyitimuka. Twagala amakula gabeewe mangi era gasobole okujja tusooke okukola ekintu kimu. Tusooke okusembeza Ssaabasajja Kabaka mu bantu. Bwe tunaatusembeza Ssaabasajja Kabaka mu bantu amakula gajja kuvaayo mu bungi nga tweyambisa abaami baffe abatongole babe nga be batwala obuvunaanyizibwa obwo. Omwami w'eggombolola eno Dennis Mpanga annyonnyodde nti basoomoozebwa bannakigwanyiza abagufudde omugano okunyaga ettaka ly'Obwakabaka nga n'ebifo by'obuwangwa tebabitaliza kussa n'ettaka ly'abantu. Kabaka wakato Buganda y'ensibuko y'Obwakabaka bwa Buganda. Era bw'osoma mu byafaayo olaba abantu ba Kabaka bwatandikira awo. Naye bwe tulaba nga abantu bagenda ekifo ekyo bakyeddiza bakitwala bakisomola kituluma nnyo. Tugezaako okulaba nti tukizza mu mbeera kisobole okudda mu Bwakabaka naye awo tukyafunyewo obuzibuzibu. Oza kwe tulina kyekigambo eky'ettaka ly'abantu ba Ssaabasajja Kabaka nti nga bwe muzze nga mukiwulira nti olubiri lw'Erunnyo lwayingirirwa abantu be tutategeera oba ba local government oba bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Doreen Nakajiri, BBS Telefina, Ageesigika.